abasajja tebesangula banagamba gwali mukogeranga n'empale zinali nkoleza ng'olekamu obucaafu nga teyesangula. Olimba naawe. Abasajja tebesangula. Abasajja tebesangula. Era abakazi b'omumaka bwe bamanya ebintu bye bayitamu kyova ng'abakazi abalala tolinnyira mukyala w'omumaka yamanyi kyayitamu. Omuntu yaleeteranga pupu mu mpale. Ng'omwoza. Naye nga tolina kyakkola. Lwaki tipi tezibaawo oba bipapula? Natuuka ne mmutikiranga ne tipi mu mmotoka nga nziteeka. Naye ng'azikozesa? Ngagamba azikozesa naye ng'ajjira nenkowa complaininga ne ntandika kwozanga bwoza. Abasajja tebesangula. Wayozaako pupu w'omusajja? Ng'ayina emyaka emeka? Yali mu 3 oba 4. Yalimba yali akyali mutototo. Ate nze nali muto nnyo. Kati kyagamba nti ng'omukono gwe Selebe nati nze nali nkyali muto nnyo. Abaana ebimyula bakiyita batya? Abaana amatala g'e Kampala. Eka naawe. Kitegera. Kulabikira ng'ottaala ly'e Kampala. Olitaala ate tolittaala. Era yali walwala eno nga wana omwana wamusemberedde teyakwokeza. Eka naawe. Kanjokyezza nze. Oli otya Rita? Ni bulungi. Kyekiriwo? Oli clear? How are you? I'm good. You're looking beautiful. No way. Thank you. Negala kale tosuka ba sugar daddy kati. Olinayo? Sina sugar daddy. Just nyina taata baana gyali. Wala kali witha enfana nayo n'emyaka gyo tosuka ba sugar daddy kati gwokufuna omusajja ow'emyaka gyo sisuubira. Nyinayo omwami naye si sugar daddy akyali muto. Akyali muto myaka gyo? Sijja kulimba. Asingako. Asingako. Naye nga takuzaala? Tanzaala. Naye emyaka gigenderedde. Yo. Kituufu. Kyomanya tijali. You can't. I don't know. Anti lero inofunako omuntu akusingako. Leo omuntu akusingako aba akuyamba. Naye abavubuka myaka gyaffe tebalina makulu. Tovuma. Si kuvuma. Kati omuvubuka myaka 2, myaka 3 abagenda kunyamba. Oyina emyaka emeka? Omukazi bamubuuza emyaka. Lwaki nedda? Maama. Ngenda kuweza 3. Ogenda kuweza 3. Kati okufuna owa 3 ogenda kuweza 3. Okufuna owa 3 mu 2 kibeera oke? Saagala. Bajja kutandikira ku 4 okudda waggulu. Ero yaba sugar daddy. Sugar daddy atandikira myaka 6 okudda waggulu. Ninde omuntu ateekeddwa okuba ng'omusajja gweyagadde engeri nti mukula bubi oyinza osinga omusajja obukulu gye bujja mu maaso. Kitegeeza olina okwagala omusajja nga amusingako ng'akusingako emyaka 3. Aneda. Oba 4. Aba twetaganya abantu abatusingako. Ate kya love teriko myaka. Teriko myaka. Abawala bangi balina nnyo abasajja abakulu. Ate mu balala bali mu mbeera nnungi. Abanatera okufa mutwala ebintu. Nedda. Abo boolaba ne babeerako bakyala baabwe. Ne waffe okabira wali bbali. Ebyaddala. Okabira mu kimugunyu oba tebakumanyi. Era okaba woogira okaba mpola. Soko lindeko. Lindako. So kiri nnomo kati. Era okabira wali bbali. Ye abakumanyi n'abantu be nga babiri ebbali. Soko nyumize soko oluntereko mukola mutya? Omuntu era inofuna omuntu omanya nti otandise okuyingira abantu abakulu babeerako ne bakazi baabwe. Era ntugambe nti afunye obuzibu ne waaba alwadde oyinza obutamujjanjabako. Obeera ye nomukukutu okukuta abakyalina manyi agasobola okwogera ku simu nti nja kutereera. Ekyo weebaza Katonda naye olwoba osanga n'alwala nga tosobola nafuna access ye wadde nga mukyala ate toyingire mukyala we nomugamba omwami yali atya. Temukyalwana tolina ku gundi ku bagira batya disposable epaako ate akange kaliwa. Tebanafuna ice cube saba kirala. Poza dosabye ki? Sex on the beach. Sex on the beach. Kuzenga bulijjo lwe nebyo nga mukakola wano. Mumukole bakazi bokka. Bebasinga obunywa. Sex on the beach.
Bane kantu kalungi nako. Yeah. Kakola katya. Gwe kati agenda kola ki? Kati ogenda kukola utya? Wambe sinywe daka mpa amazi. Oba kachai. Kachai mata. Yeah. Yeah, spicy. Yeah. Imanya la ka dispose. It's okay. Tujja kuteekawo. Kuba tubadde tulinda gwe tulabe ki ekiddako. Tubadde tuli wano twebuuza omwana. Akagundi okutali wadde ka giraasi. Mbanya la disposable. Omanyi lwaki? Sajja bano saagala nnyo babeere mu bintu byange. Kitegeera. Ogiro kateeka wali. Ogiro teeka wali then. Gwe sokoleke. Tubadde tukyali ku sex on the beach. Kino manyi bayita kino kyenkula we bakiyita. Ng'ojjako bwoti. Kachako. Eno straw. Eno cover. Gwe soko nyumize. So kati tuwele tuli kubami abami abakulu. So ejemyaka oyina kuba mukyala mugumu actually. Okubadde tingo oyina kuba mukyala mugumu oyina okuba oyina obwongo. Esooka babami tebeeguya. Abami tebeeguya. Ne wabanga yanyi yakujiziza gwe oyina okwetonda. Gwe side chick. Oyina okwetonda nti gwa mweguya. Ate otetonda ogenda kubeera woti. Ekyo vala ebiseera ebisinga nga abakazi bannange banoonye emirimu bakole. Webintu si byangu nabo bennyini bolambu basaidi chick babona abaana abaka bamu Kampala wano. Omusanga avuga emmotoka naye nga katono bwe katikalinga nsi. Akazi nomboza bannange kiki oli mu Benzi oli mu Range Rover n'ekiki ekigenda mu maaso mugamna tojja kubimanya. Naye nga bagenda already bakimanyi nti no omusajja alina omukazi we waka. Baba bakimanyi. Kati kye kiba kimukaabya ng'abonaabona nga already akimanyi gwe yayingirira. Munnange olwo laavu weekuluma. Laavu ayinza okusimbira ekiro mu nnyumba. N'okubamu akafaananyi ng'omukulu ali kujjula bintu sayidi ndala. Okitegeera. So yebera olusa gye batuukako ate nababami ayinza okuba nga akuyina ate nga alinayo n'omukyalo omuki omulala. Nga muli banga basatu. N'abasatu batono. Nga muwera n'omukaaga. Nga bona yapangisiza. Nga n'okubazimbiramu abazimbi. Gwe abasajja balina ssente. Abasajja naye balina ssente va mu ebyo. Mmwe gye mubeerereyo nga muka abasajja balina ssente. Bakola batya? Balina ssente bakolera abawala buli kimu godda onoga tesobola kikola yasobola okikola. Musajja n'akutwala ku date n'akwata milioni 10 ku nnaku lwennyini lwakusanze n'agamba ezo zikubeeremu. Nga toyinza butayima. Butayima awe nnyini woveerawo n'omugaba munnaye osobola okumpasa. Awe nnyini woosabira. Kumba akuteeka mu katego. Ayi ennaku zino abasajja nabo bayiga betting. Batugira betting. Omusajja ayinza okukeera ku makya n'agamba nti nabeera ne banne agamba y'omuwala asobola myezi esobola biki ne babeerawo nga bakayana. Netugagamba mutunule. Ekyo nenya kuteekako milioni z'engaago 2. Nakupangisiza ennyumba emyezi 6 nakuteeramu ebintu obusigadde nga akutwalako autu akuwaddeyo milioni 2 milioni 3 agenda okumaliriza milioni 2. Milioni 2 nga ye yamaze dde okufunza. Nga mwezo milioni 2 akufunziza akoze buli kimu takyayo kuzaala mwana. Olaba akutadde mu bulamu buli bwennyini. Kwesokole ebya betting bya ddala bino. Nawuliyako mu ebya ddala. Babikola nnyo. Oza stress agyonoonye. Agifudde kyakuzannyisa. Naye njagikozesa erimba. Wadde eno nesenya gikozesa. Getsoko nyumize. No, nyumiza mpola ebintu bino ebya beba abawala boosanga ku gundi ng'awuza omusajja yanjagala emyezi 2 n'adduka. Yaba akutaddeko gundi ssente ze. Okitegeera. Kiva ku kyabasajja okukola betting. Anti ayinza okusanga ng'oli. Yagezeko dde obukyafu. Ayinza okusanga kati. Obadde banyira gijjawo. Katugambe ba TV presenter abawala balaba banyirira. Ayinza okubeera ngamba ekiwala nkikoze nti kikola ki okukifuna. Already amanyi nti waliwo bangi abakutunulidde abakulaba. Waliwo akuwaayo mitwalo 2 mitwalo 3. Kati ye nayagala agire ku ki? Ku level ndala. Kati nga balwasa. Leka lwasa. Yo lwaki buli omu example aleeta ya lwasa. Lwasa tumwogereko. Twale naawe. Buli omu lwaki aleeta yali yaki.
funayo omulala yakola atuyagala tukyogereko naawe omusajja watu yeerangirira nti ali bankrupt ekyo ne tukica yayavuwala mumuleke nayavuwala just nawe akweka akweka wali osemberedde ku lwasa muhagazaki abagamba n'akantu tawe tolina bukakafu kuba tosemberangayo sisemera naye tolina bukakafu nate nzera nange lwasa muntu akubanga omutya olaba akuba Diana kati olonze naawe Diana muleke leka omukazi w'abantu isoko zizaayo wali leka omukazi w'abantu abasajja ye batwe batukola kati nga abativi president alyoka kuteekako sente nogamba afunye omusajja olusemanyi nokugamba tugendeko ewamu nemugenda natuukayo bazadde babawadde ebintu nga gwe muli osumulula omukwano olaga maze fumanyi ofunye essajja myezi egyo naye kasita amala okubakubamu bw'ati gyawetera tomanyaayo ate ennaku zo tebakya blocking tabuloki okanyamusindikira message nakubanga takwata naye nga asobola ogenda ku WhatsApp nalaba status zo ng'omulaba nti azire kati social media ando zo TikTok bikinabeera nga akubeerako ng'akula naye nga newogikuba tagikwata olaba mama nyina okulya kati nakusanga nga ewantu waneeno n'omusanga n'omuntu n'omugamba lwaki tokwata simu yange nakubuuza why no naseka nayesika namunkumanyi ng'olwalina enamba mpya lindako abakazi bye bakola nga kati abasajja bye babikola kuba ebyo mwe mwabikola ate abasajja bayaaye nnyo nawe nosinga basajja bayaaye nnyo nze ndi ludda wange ebyo sinabitandika nkusaba tobikola enkyo ozaala omwana omuwala naawe ate ekisajja ebintu bemwerabira ebintu bemukola abaana abawala bagenda bikola bemuzaala enkeera ati tutabikole era omuwala tutabibakole era omwana wange webabaako bibikola bajja bimukola nanti biba bikuluma anti kati ndeka babikole begeno obalumanga babikoze muwala we nga naye yabikola waliwo okubikola muwala we kati wabikola newejjusa no newekibanga naye wakikola nowade waza kikola jjo ne bakireetera ku mwana wo amaziga gyogajja tomanyaayo naye nsaba n'omuntu omusajja akola ekintu ekyo agira omwana omuwala n'amuzanya betting n'amukola obubi oluusi amufunisiza olubuto n'amulekawo nsaba Katonda kiddeko ku sayidi eyiye ku baana be anamwe bamuyitiriza nnyo okwepanka babazanya betting lwekyo agenda okulaba omwefuliddeko wakabi ng'ate alaba byolina tebiwera azina akulaba nti nno nesente zakuteka muto zijjamu naye n'agamba kanzi muteekemu at least naye nga nsobola mufula ng'ala weepanze ebitali kati golaba omazi sente zinteekamu tezolaba nga tezigenda tezinzijjamu kitonoonya oyo okusinga okumumalira obudde anti kati jjukira golwedde obeera mu butaala nga alina okuba ku lisiti y'abali kyova olaba we bakola betting bamakinga sure eri aboolugamba abamanya banga babeera n'obukoosi obasanga batudde nolowooza abasajja bano abakulu balina bye baliko bali mu meeting kumbe bali mu ebyo bali kubaza nti oyo gundi we muvaako nzirako oli ese tulira nebyenaku bibye singa byebitigguza agwa abaana walana bawalane naawe si kubawalana naawe kati ntunya kino kiwini ekyakavaayo ekyo kati kino kyo bakisimbyeko layini sina nayo bempalana empalana abawala abo nga faaki kati lwaki obaweerako example b'otawala mbaweerako example kuba kati ge mataala g'omukibuga ge tulina kuba lwe yagamba ate walimu abayikwese mukama mulira mu silence mmwe nedda nze sirimu naye ndina omusajja ogwo sigambye nti sigambye gwe naye ngamba mulimu abawala abeekwese nga balira nina abawala bemmanyi nze ntambula nnyo mu bifoofoofo ebyo biki nina abawala bemmanyi nga baliira mu silence bano betulowooza nti no gwe abaana balya ne kulaba kaligibwe kati kalinganza as long as alina kyamwagala kasita banga amulabyeko nti alina kyamwagalako yayita buyisi sooka mwetega n'abasajja beetega kati kwekati abasajja nabo beetega zolaba waneeno wano jjojjojjo nyina gwe nawulidde mu kufiirwa mu maziga g'abannaabwe nga bagamba abaana abawala mwekube meekaapu mwambale bulungi mugende wa mukulu Sudirwe mutabani wange afudde ngamba mu maziga g'abannamu mwe gye mwagala okufunira essanyu lyawe kiki nayo tewabirabye saabirabye gwe nnyumize bagambye batya mwanyinaze Shira Price ye yabikoze
Mwabawala yakatemya abaana abawala beetege bambale bulungi beetege beekube makeup ne yabadde mutuufu n'abaana abalezi yabadde mutuufu why would you go ngofaanananga chapati ye anje lwekyo genda ku ngundi gwa buno genda kyogenze kuba kubagiza bulungi nga togenze kwetegana no love eri bagiyita batya love is mysterious ogisanga mu kifo wonna oba kumukuzika nawe olina bwe nagamba oyo afumbe wakana mujja kumufu olondo muli ku lunaku lwammwe olw'embaga buli omu ayogera gye yajja munne ate naye sijja mwogeraku nyogomere ngenda okugamba naye yawummula nazikiriza ne mwogeraku kuba nekyana kye kiyisaamu eggaali muleke oba yawummula naye yatugamba nti omukyala yamubba ku mbaga amuleke yawummula akamuleke munaye anti kyengamba katata abo ate bwogwa omukolo gwali gwakusanyuka naye abawala mugenda kufiirwa mugenda ku nnyimbe mugenda nga mwekozeeko nanti era kisinzira olaba kati omusajja gyakusanze era bwate wagenda okwisa olaba kati gwe jasi ogenda obugenzi ku dduuka osooka kwekolako nno sitera kwekolako mb'oli ku nakyo kati bimpulirira bubi bindabikira bubi ye ng'olina obulevu sibitegeera obadde kyo ate naye tutandi tulina obulevu ate omusajja nakeera mu nnyumba nanyimirirako nankinirako olwokuba yalina ebirevu nga nange mulaga ebirevu mugamba tenze tetubiina nange mbiina omanyi obusala gezaako olina mu starch wabula nvaako gwe sokole gwe okimanyi tino dinako kangozenkuze abawala bizinesi ki ekyasinza okutambula mu Kampala naku zino bizinesi y'amagulu ekola bwempulira naye buli mwana gwolaba mwana abeera mu apartment nga takola naye ng'ali mu kawundo ali mu Range Rover nawe buzo n'omwana sente azijjawo naye ng'omanyi nti yenna lumansi oweeri ewammwe eri mu kyalo genda kuddamu ng'ali mwezi ombuza madamu okola waffe gye tutakolera naye nga yamanyi kyaliko nga kugulu nti bulijjo manyi bayo baba balina amaduuka tebalina nabanyo abaana batunda bibeera nnyo nebi online bakola online sale online tebina kati ze nina beekazi b'ebizigo bempulire ennaku zino uze ntunda bizigo omukazi atunda ebizigo myezi egyo ng'omulaba ali mu Range Rover ali mu gundi ebizigo bitambula leka naawe mama ne obanga buli mwezi okolawo miliyoni zo 2 mu myezi 2 oba meka ni miliyoni 2 mingi miliyoni buli mwezi nobeera nkolawo miliyoni zo 5 kyogamba mu myezi 3 oba emyezi oba oguze Range Rover Range Rover sente meka simanyi zino baana ebikazi bunze ntunda ebizigo abo ne bagamba kyapene basi n'engoye mbalaba online abaana batunda engoye gwe genda ku TikTok abaana bonna abasinga batunda njagala kubuuza t-shirt gyembadde sente meka eno si t-shirt nyabo eno saati ate ya bei ya meka mitwalo 3 bolunaku atugamba azitunda afuna atunda t-shirt nga meka atunde wabulaate wabulaate kuba bangi obulwako gwogamba nti kaguleko ono kaguleko katugambe mu wiiki atunze saati 3 zisente ziri meka mitwalo 9 enkyo musange mu Benz ogambe nti nze nkolera online agambe ekintu kimu nti nze ntunda kagundi okitegeera nze ndaba nnyo abaana abawala n'ogamba kati labayo nze ntunda bizigo nze ntunda bwalaba batunda engoye zaffe ez'omu kikadde zino ezaffe ez'abamufuna wansi natunda akasikaati ka mutwalo bubeerako batunda wakati w'ebiri kitundu n'omutwalo osobola okafuna enateekako price yakugira naye eri wotuuka ku gundi mutwalo okafuna naye n'omusanga ng'ali mu kwevuga n'agamba nti nze nzimbye apartments nyina gwe nayinjira okubuuza nti munange sente ozijja wanaffe tuzifune nga bigaanyi tukubye eyo tukomyewo Uganda n'esente zikola wakubako ku kyeyo wali mu kiyumba kyano tuyogera kiyumba nvaako wali mu kyeyo kyawo wali kale ekiyumba nalina gye nali eyo wali Kata wali Dubai wali Jordan nali nyina eyo gye nalimu ebyo byaffe nga tuze wali ebbali
Nyamugana nakube. Naye Uganda bwala jatakobye ku kiyumba. Kangubuli. Nakoma mwe January mwaka guno gwennyini. Koma mu January nga 3. Natuuka e Uganda bisente bwe nakomawo nabo. Bwalagawo. Wabuwa abasajja. Nkyayinako wadde n'ebitana ate nabuwa abasajja. Ng'ate omusajja wange yomu yatuuka n'ogamba nti kapangisa ennyumba w'ogenda okubeera. Nga tulabako ya. Wadde n'ebitana. Sokombulire haso. Kusokombulire haso gye muyitamu abaana abawala. Mwisokolire. Wakolera emyaka emeka ku kyeyo? Nali ngenda myaka egyo. Mu myaka 3. Contract ekitegeeza twagimalako. Gwani yagambye nti nali mu contract ayagala okunsibako ekinaakana. Nze natuuka nebirema nenfumbirwa n'okufumbirwa. N'ofumbirwa yeri? Zinafumbirwa n'omuntu gwe ndi naye namugjeyo. Wamulabira ku kyeyo. N'ogamba owaayi kanzirebwa e Uganda. Olwo okozeyo obusente bwekana ki? Myaka 3. Nabeeranga waka ng'omusajja asasula akasente. Nali ngaawo nze natuuka nefuuka mukyala w'ewaka. Nga yagenda ku office n'akola n'akomawo n'angulira buli kimu n'ampa emmere nga waka bamanyi nti ndikukola. Kumbe wafumbirwa? Nga nafumbirwa dda ngambula nakuzaala. Sokolireko wava wano ng'ogenze ku kyonga abewaka bamanyi ogenze kukola. Ngenze kukola. N'otuuka eno okola ki? Ate nakola ekinene nnyo nakola oba omwaka gwali gumu n'obutawera. Eziyaddako nagimala mu nnyumba ne ndyoka ngejjuka nti era kati nzize Uganda nga gundi gye ndiko yasala mubiri. Ne ndyoka mbinduka nti era oba ofula obuyinza gundi zange oba olaba gundi video wansi. Naye nga bufumbo. Tukene tokosa naye kati nadde Uganda. Naye nga zo sente yalinga akusasula kuba kati wogamba nti after afuuka nga sente akusasula. Nga simanyi bakadamu. Sente nalinze. Kanaleza alagawo walikomawo watu. Nina we nagwa mbunzimba. Nkulaga nti ennyumba erina mu makati bweti. Tevangawo. Tevangawo yasiranira okati simanyi. Era mulinze oba naagimaliza. Era nsaba mukama wange gy'oli. Ennyumba ntaseke. Ennyumba ngimalirize. Nengulako obupoloti. Kati ntebeza mulingira nengamba oba obupoloti butunde. Malirize ennyumba nene ngamba. Kati pozi nga ngenda kiteekamu bantu. Kati wena nzimba ennyumba tesiifumbirwe. Kati ndyawo naye gwe. Kati nze yakuba ku kyeyo. Olaba ntuuka nennemererwa. Kati nze simanya nga ntuuza kino. Atunda omugolugoyo olw'omutwalo. Nenkenye yakwata akakadde okudda waggulu. Ongambe nti gwogenda vuga emmotoka bweti ne bweti. Nga nze era fudda akadde nayo yannema. Kyokka nga bazivuga. Ate nga bazivuga. Kati nze kyenneebuuliza nti batuwe ku magezi. Babanga kituufu batunda ngoye bo bazitunda mu style kinange ekyagende nfuneyo endibota zange ziwera. Nange ntandika ogira. I feel your pain. Nange ntandike kubanga olwotuka tolina marketing strategy kati kuduulira banno. Wabosi walincha tulete endibota tugiteeke wane ntwe abantu abagenda okugula. Yes. Tugikwate encha tugirete tugikube wane eno. Tuteekeko live. Tulaba naagula. Oba onafunayo n'abawera. Nina omwana gwe mmanyi akola mu boutique. Akuba live ya 4 hours. Nga walayi tolabyeko akyamye ku boutique. Namusaba ne interview akyagaanyi nga njala mubuuza owaayi live gy'okuba for 4 hours nga sirabyeko akyamye ku boutique ku. Ate weegendereza baabano balaba. Babeera ne ku live ezo. Eza TikTok ezo. Era ntanya tambula nnyo ku live nezigwako. Nembeera kuba nanga mbalaba. Basinga babeera mu kwekwana. Abaana babeera mu kwetega. Okitega nze kyanema. Nasooka nenkulako live ku TikTok ng'olwokola yaki? Nga just kunyumyamu kiboozi. Nebe nguddemu. Terina mulamu ajust. Nga terina mulamu. Oba oli avubuka obwakayigo okunaaba nsaba ku namba yo n'omuga Katonda nsaba ku namba yange nakya ku mashini mugawa ne buli mwezi olina okumpanga akadde kamu n'ekitundu olina osasula apartment gye nsulamu onaasobola bwala nange nkolera emitwalo 2 kalunga maka nga gikolerawo basiika chapati naawe sekyo babeera wali ku mutaasa abaana b'oku mutaasa bakuba ekikumba ne babeeraawo ne bakikuba. Nalabye mukama waabe nyina interview gye naguddeko ya boss nengamba bananyini bizimbe byamanyi abaana be bakolerako ku kizimbe kye. Ngegamba ki? Yadde just bali mulaga nanyini waakyo. N'aba abaana bazibu.
bafudde abakazi basingo mother batya bakola omwana soka mulaba ataba bavubuka osanga olinga muwanvu bulungi nasoka nafuna emotoka nayo nafuna bamanyo gena mbondi bajeyo ku motoka ne bazipangiza kuba kati bondi zipangisa amamotoka lwansonga emotoka nyingi tewali bazigula ekyana n'okigwamu nekidoka kikulimba nekifunako Airbnb buli wakugina nga akutwala eyo ozofunye omusajja nga nawe olegula amagulu be nno tuyaleta Airbnb naye no kuba buli kimu kibaamu goleta muntu asobola n'okweta kesiyansi y'engoyeze ku olwo n'agiteekamu gwe nakweta nagamba nti wano wewange ati buli kimu kibeeramu gwe noveeri n'ogwa mu mbizo dakika bbiri nti kugamba katwatufe wali abakazi ogwa omusajja alina ssente ng'ojjamu family planning ng'ogamba omusajja ngenda muzaalira kumba ogudde ku mufere era olumala oddufuna bwoti nga ye aweta era buliawo kanyabo nga kagamba ngenze ku kyeyo ngenda ku kyeyo n'omugamba tegwe yatambuliranga mu zigundi kiki ekyabaawo timunnanga omusajja yafunisa olubuto n'adduka kyokka omusajja mugagga kumbe omusajja watu yali waawali eri kafe ku gundi ku mutaasa wa busimu ekyo bangamba abaana abawala bakole nyobo simula toyi wali olinga bakuwadde akasenteko togenda kukozesa toyi mune bagamba toyi ziriko sente nyingi era nze gye bujja ogenda kukola ki ngenda funayo toyi ya nga ntuula wali eri nenteekawo akatebe n'ensoolooza ng'okupa mameka 3 okufuka 3 nayo okuba oyinza okunima nti ogenze fuka kumba ogenze 3 nga ntuula abantu bameka ate nteeka mu kifo ekiri busy nga ntuula okusinga ogenda okugwa mu bisex byesitategeera ovuddeyo nega infection ate okusobola okujjanjaba infection ezo kintu kiralamu nakulabye oyomba mbu abawala mulekerawo okukola ki okufuna unnecessary sex kiki oyita unnecessary sex just kati oyinza osanga nti nyinza okuba nti eyo sina kyakulya okitegeera gaye yankwanye leero agenda kujja nebakeko because sina kyakulya okitegeera sigenda gaana abaala tobalaba nawe bangi agenda ayagala gaye jasi wakubeerawo lwampeera n'abaana ne babeera mu mabaala nagenda mu mabaala talina wadde n'ebibiri natandika otuula ku mmeeza tuddeko ku gundi yammwe tebo gy'oliko ng'omwana ajja yesindika bw'ati yesindika bwe yeezinya wakola kine nga talina wadde kasoda kabimeka ka 1,500 omugambirako hayi oba oziguddemu awatanse sweetheart baby wabafuuse ddana king mu ddakiika eyo namwe nga mujajamya amanya g'abantu nawe amanya ge mujajamya abo galina bannyinigo king aba king omwana kikuyita mu ddakiika eyo nga yakulaba edda wali wakusanga nga aguzeeko ka beilizo oba kamalula mwana aba yeeyaze edda olumujjaawo n'otwala kasomala kasitokwata ati n'omwoyo akatundu kagundi kakagilasi katini bwe kati n'anywa akamanya gwe oli mugagga ddona oba otwala butwazi kale omusajja akeera makyana akusimbayo ebiri nononya wodda kati oyo ng'akumaze nga n'ekyebiri omala ogiya nga giggwawo ng'oddayo ng'ofuna omulala kati woba ng'okola osoberamu eyo embeera abaana tebalina bazadde baabwe lwaki baba tebaddayo ewaabwe mwana gwe abaana bamu balina sitole ez'enjawulo kitegeera mwana ayinza okuga nti tata waffe yatusuulawo tata waffe yafa mama wange bafa tukyali bato kitegeera tukuze bwe tuti kati mwana tolina ngeri gy'ogenda mujajingamu naye nze mukyonna kyonna kye ngamba abaana abawala bakole ate bakola emirimu gye batalaba ate batandika otunda online mbu beetunda ate bakola oli bafunayo obugoye bwe nga butaano natandika obuteeka online ate nga mukaayana data gwokozesa okuteeka online omujjawo oza wammeka ennaku zino bw'obeera ne app ya Airtel oteekako bakuwa GBs 5 ku nusu za nnaku 4 ku nusu 7 omomanye ennaku 4 ogenda kuba live teziri ya data ani akulimba nawe teziri ya data nusu 7 bakuwa GB mmeka nusu 7 bakuwa GB 5 for 4 days nali sinakufuna waka wifi nagulanga GB nga GB 5 nagulanga zalenga 12 nga mwezi gena kumira kenda kusatu kunya okitegeera mukwana nga ne bite zizimala abana baba kumala live tabiriyo nawe omwana agamba kati sawa eziti abantu babeera we bati kanteekeko awo najjako ate basabiriza data ka data mpayo na abaana bepanka mu mabaala
nalindi awo olinako 10 nnyo ozinyambise kati 10 zigenda kolaki ne mubuuza wise tubwagwa nagamba ninako 10 njagala gattako ngule GB 2 ez'MTN mugamba kati naye oyinza omusanga agamba saagala sekwandibwa omusajja atambuza bigere nkugambye bw'ogenda ku TikTok ye abeera mu mabalanga ye naali happy bagenda mu bulabirwamu ne beekwata wallahi yansabe 10 ate bayegereza bawala babeera mu mmira z'ebbaala kuba omukazi ategeera ogenze kucakala n'ebbaawo kye kikutwala mu mmira nga ne wako ina mmira ababwana ababeera mu mabala abeera n'abababa wegendereza bana ababeera mu mabala bonna betulaba it's from 18 to 25 leka naawe waliyo ne banyaffe abali eyo nati yes siganye naye ngamba abaana abasinga ennaku zino mu mabala wegendereze osanga omwana nga zonna social media andozenga ng'akutte essimu agitunuliza mu mmira y'ebbaala manya tolina mukazi era tokwana just omanyi nti oba okwanya kikulyako buli tegezo ya advising abasajja balyako buli nze musajja akanti omwana mulyako buli nyinza okugira nti yes bona fabala tubiyeretera omusajja agenda kuwacha respect nga gwe Monday to Sunday obeera mu bbala agenda kuwacha respect ddala mbuli mu baby hello nsaba kuntwalako mu bbala buli kadde gwe simu yojja mukubira yaki bbala okuva mukemga baby leero ogendako mufaamu ntwalako mufamu basajja wale gye bali nawe batajina tisimukubira omwebuuzisi osooka omusokole mufamu atya wale famu ero basajja balina zifaamu eyo nti leero inawo olaga nkwerekereko nga mwe mubeesabira lwaki ate sinewabanga togeze kati nga kikangamba abawala kati ngaffe abadde tinga abantu abakulukulu wabanga toyina muli mbeera open ino omwagalwa omuga baby oyina ekiduuka ekyo akisifuuka mukozi wo mpanga ya at least 3 n'oyo musajja wabanga wetasobola kuteekaawo omuwafuna omusajja yesinga mukulukulu nga alina akasente alulaxinga batakola tayagala kukola abanyi bajja muwa omuntu oyo sawa yonna wanfa ogenda beera wooti nga ntwala ebyobusikaabi ate ogenda bitwala bityango olina aba 6 ofutusa oviiramu awo oyina kukozesa bwongo bwo waba alina ekibizinesi mugaye bebi ntuuzaawo okitaba ekyo ate simpangirayo akaduuka katwala obuduuka ogenda mukyalo onako akaduuka ka $4 million 5 by the way wano ng'akyali mu laavu ennyingi akyakwagala asobola obikola nga tategedde watuukira okutandika okulaba obuto omulala gwagenda okukwongerako ow'omunaana ng'olwedde olina wooli nti nange namugjamu kino neno musangeza nyina musajja wange mugaga sisobola agenda kukola naye byonna babikola nga baba ewaka babalabirira tuyinza kuba nti omusajja alina abaana 6 mwesanga ekisajja kifumbo kyekigira ekikwana n'okibuuza olina omukazi ewakanze gwoteekamu gweyagala abiriga enviiri oba 3 omukazi oyo muwa ssente ng'osobola obbimubuuza gwe ngola eno bakuwa eno nze nyina olugezigezi nze manyi n'okubuuza famire yo nti abaana bali batya omukazi ali atya nze nkwagalirako ne mukazi wo nkubuuza waze kutwala mukazi wange mwenna mbaagala gwe nakwanye muko oyagala nze oyagala mukazi wange nti sobole katuwa kati ze manyi mbasena gye nkutwala manyi gye nkutwala oli yankwatiridde singa tabadde yeye singa ndina kati olina okukwata bulungi olwo kwata abakazi abawala naffe tetutamanyi nti omusajja ono omufumbo wabakwanya n'okusalawo nti weerage ewooli omukyala omukazi oli wamalako omusajja ono emirembe nawe oba tojja gifuna okimanyi ekyo otya anti omusajja oli ng'ayagala mukazi we eri okitegeera ng'ayagala mukazi we ow'omu maka nga tayagala ayagala kuliira eno naye kati gweokwata olugezigezi n'ogamba omusajja yankwanye leero ngenda kweraga mukazi we babikolanga mwana oba ofiirwa naawe kazi we ngamba omwana ow'obuwala anti kati agenda gira agenda kumina ng'emirimu gimuggwako asinga kwagala oli omukyala gwamanye kyakwagala akakwagalako kuyisaamu buyisa akole ki agenda te kati gwe weerazeeyo omusajja agenda tuuka shu kati abakazi b'ewaka balina obukodyo ennaku zino mbiwulira mu byembeera naawe nti omusajja waayenda asirika busirisi niwaba musanze wali n'omuwala nga balengedde asirika busirisi abakazi b'ewaka asirika busirisi anyigamu bunyizi wali eri abadde takyagira bulungi kugira kumalayo ye yangu atta sawa yonna dda katonda takakuba akakuba laavu ajongeramu lwaki tamugamba lwaki basirika busirisa abakazi b'ewaka
tebikyakola ebyokulekana nabyo tebikola ebyokulekana n'abasajja oyinza okumaliza nga ate gwofuze side chick bagamba waliwo omukazi yayombesanga bbawe buli wakomawo mu myaka 3 yagenda omumaliriza nga ate side chick bibaawo agenda okweno byano byewaka okudda nga waliwo omukazi wabadde ng'ayombanga nti no lwaki ogendewo omukazi omusajja omukwatira mu bwensi sirika woba badde tolya emmere kuta nwanyirira olabe watakomyewo ngulu waka ne waba omuwala akubye essimu awo omusajja n'agikwata n'ojubya nti ayogera na mukazi keep quiet omusajja kennyini ajja kugamba mami ajja kazi byenkola mukazi wange ono nga tafaayo muguminkiriza kanyini amanyi nokuga bebi nali nkoze kino gwefula nga tabirabi ne wabasanga awo n'obayita katugeze nti omuntu azze wali eri nojja n'osanga bbaawo ng'atudde awo n'omukazi just pass obaze nawe kulya oba ozze kola kyakola maloddeyo waka bakubuze bebi ngambe oyina gye wabaddeko nga saakulabi okitegeera naye mbwolaga mbuze nze omusajja biki ofulumya enju ogenze wabweru wokya wabweru wokya omaliriza gwe wetonzo oyagala kudda beetonda bulijjo beetunda wabweru wokya gwe nze nina mukwano gwange ayina muganda we ekyokunoba takiinamu bwaga anobayo omwezi naye omusajja tamukimangako yamaliza yeyezizaayo n'anoba omwezi n'abeebuze lwaki era namugambye kati omusajja agenda kumanyiira amanye nti goluwono oba okomawo salawo lumugenda todda oba si ekyo guma ate tebakyanoba mu byobyo nsitudde engoyi omanyi kyoba okola kati oba obadde oteesa osungu bwo nonyayo oba obadde tolina ka bizinesi sooka onoonyeka kapito mpola omanyi nti nnina miliyoni zange bwe ziti ngeno bakutulugunya gwe yes nga bakukinywa teri mbeera ya lubeera toyinza tambula lugendo notasanga kasozi okitegeera linda ekunyige oba lufuna akasente sooka otambula ogwo nga totambudde na mwana wadde naki obeera na bulungi naye mulavu nomugaba bebi nkubuli nawe wendagako oba waka obawo ngenda waffe nosooka n'ogenda mu bbanga lyoviddemu oba wiiki emu wiiki bbiri nosooka n'oteeka ka bizinesi ko mangu tonobeera wammwe oba oyinamu ne kasente ka renti osooka n'ogula akafalisa ebbali ng'okyali mu bufumbo obwo bwennyini n'okufunako okakweka n'ofunayo obusuuka bwo n'obukweka yali ebbali nomanya nti kati totandikira mu nnyumba za bbeeyi apartment tandikira mu kayumba mitwalo 15 nsooka nsasula emyezi gy'emeka 3 noteekamu akafalisa okotosooka kufa ku bintu bya bbeeyi olyoka ogenda olwonoba tamanyi oteeka ka bizinesi ko oba nnyaanya oba mu midaala gy'amanda obuzibu oyinza okuba amaka g'obaddemu gadde g'amaanyi nga otya abantu okulabamu eyo situation oluusi obadde weeragira ku bantu wemba mbadde mbeera Kampala sigenda ate sigenda Arua kyogamba ensi yonna ebadde ekumanyi genda Arua eyo nenjiyo obulamu obupya okitegeera ngenda okudda mu bantu bano abadde bamanyi nga manyi embeera ekoze eteredde togenda beera mu bufumbo bulooka omusajja mugagga nnyo bulwokubanga nti bwotya okusobola obeera awo bakutukyalingeneyo ate oluusi mikwano gyammwe gyennyini gino olaba obeera ng'oli mu maka n'omusajja womutereddemu gino emikwano gyammwe gye mwesiga gye gibakolako olugambo gimaliriza oluusi gye gyebaka ne babba bammwe gimaliriza kwegamba oba kitegera kyegamba omukazi ategeera ki kikubeeza n'emikwano oyo bbaawo kennyininyini gw'olina ewaka gwe bafuula mukwano gwo talina mikwano nze siina mikwano era nze wabeerayo olina gye nagamba nti mikwano gwange aveeyo awanika omukono siina mikwano nze amaka agasinga side dish abeera ate mukwano gwe teri mikonze ziwadde ng'ogyeko buno buwala obuto bwe bakwana ng'ogyeko kali leeta kali akatebe kennyini kali akatebe ogolaba ng'ogyeko buno buwala bwe bakwana ebbali mu myaka mito ebiseera ebisinga mukwano gwe we mwenkana emyaka oba mukuze mwenna oba mwavudde mwenna oba biki wetabulire twali ntabulireko lwaki akutabulira wamma lwaki omutabulira mubuuze lwaki nkutabulira ono tajja kudda nja kudda nanze
Tajja kudala. Muledi yako ne obunyeebwa mwagala akole ki? Kati gonnyodde byala. Kyembuuza obunyeebwa bwaki okole ki? Manyi mugaso gwa binyeebwa. Manyi. Kyanga okuza otuuka. Birimu okula gwe badde ekyagamba. Ebiseera ebisinga ate be basigula bagundi ate beba bakolako n'olugambo oyinza okugamba omusajja akutokyalinga n'ogamba kanyumizeko mukwano gwange kikuluma ngenda kugira bwenti kolewe ebiti kumbe mukwano gwo buli kimu. Ayinza gaki sina mikwano kuba nange natuukako nabeerako mweyo nabeerako mu bisaaga y'okubeera n'emikwano abaana abawala. Bankolako obubi. Bankolako obubi. So kati story nimbako story nagenda following stories z'abantu ningenda ku social media ningenda ku YouTube ningamba ekituufu sisanidde kuba na mikwano. Kuba buli gwenda bagamba nti alina ko omukwano. Bawunzika koba osembeza kennyini it's okay. Gwe koba osembeza kasembere wano. Mana labe ndiyenza okuba tayagala alabikiramu. Era kajja nalabikiramu. Ebale. Nintuuka ekiseera zikandiye ku binyeebwa byo onzikiriza ko naye onaabye engalo gwa kwata mu binyeebwa bya. Byokya. Byokya binatamangu obuuka mu ngalo. Nkuba yankube neyoza engalo. Gwe. Enda be natera okuddamu. Nkuba. Kasonya onoba olembese. Kyotegeeza. Bangamba bakazi bakimuza nyina mu nkuba mwagala lembeka. Nze sikize emyaka ejange sisasobola kulembeka. Olina already. Wajjuza. Najjuza dda. Nyatula kimba nembeka. Nga tewali akubaako. Tewali. Alimba kyo. Ate nimba kyo mukulu ali wala munange taliiwo. Ati akuba abaavaawo. I know. Meka stage akitegedde mu kamera. Ndi safe. Amma mukulu ndi safe yo na joli kola ndi safe. So emikwano nze ngamba omukazi nawe mufumbo emikwano basooke bagireke. Soko teke mikwano ebbali ono mwami ogwo bafula mukwano. Mukusooka byonna ngo yagala ofumbo okunyumire. Mufula otya mukwano gonga naye ali mukubaliga buli kasera. Mulabe nga bwali. Mulabe nga bwali kati manya nti mu lubuto lwa nnyoko wavaayo oti. Weka. Obulabe kono jamwe nga gibabeereddewo mukuze mwenna buli kimbadde mukola. Nze ne baba mukuze fenna. Era nze bambi mayino okufuna ka girls simanyi bakaita baka girls day out. Nze lolekera n'obindabamu. Bakazi bano babakowa kutuka kwa ekyo. Nze nakowa. Actually nengenda mu kifo nga waliwo bakazi bannange. Bampulya obusunguwa. Nga batudde nga bana. Ndaba sitaani ezitudde nga ziri awo amazima ga Katonda. Ndaba sitaani ezitudde. Abakali baali abakazi baali banzise. Ekyo mwami wange akimanyi. Baali banzise. Kuvolo. Wale natuka ekiseera nenjagala okolamu bwenti. Kati nenga nesizeeko mukwano gwange awo. Nga mwami wange tanafuna nnyo official wife. Omwana teyampita emabega. Namunyonyola. Nyabo namunyonyola nankubako akatabo. Obufumbo ne gye nakomera. Nali netise n'ogwa gundi. Gye gwayita. Ate nga nali maze ebbanga ddene nga nkuno. Gye gwayita okufuluma. Saamanya. Alinze okuva okulamu. Nze kyava ku mukwano mukufa nasimba ekitooke olw'emikwano. Ebyaddala? You almost died? Nengendako ne mugundi. Nabeerako ku oxygen because mikwano si gumu ebiri. Ng'ate be weesiga ngamba bano. Ati nga benneesiga. Naye kati manya emirembe gye nnina olwatali. Nze olaba ne muzadde wange yennyini. Newe mulaba bwenti. Sisobola munyumiza kintu kyange. Nze wemba sisobodde kumira kintu ekyo ku mutima gwange. Lwaki omuntu omulala nasobola okimira. Tewali. Era nze mbeera ne bazadde bange nti mukadde oli otyo oli bulungi. Kiwedde. Nze musajja n'oba yanvumye lunaku lwajjo. Toloopa? Ndoopa ki? Azinga. Newankuba nenzimba ne bamanya nti kati nga okyaka kyakuba. Nagudde ku accident. Nze mutera okusanga abakazi nga batudde n'agamba nze banange bba wange nga atuddayo nyumya ku bbaawe. Abo boonyumiza mwali mwekwanani aliyo. Era naye oba olina abantu abakuteeka mu mbozi zaabwe ez'obufumbo tobibeeramu. Weba maloto erawe batyo eri gwabo muki? Omubi. Gwabo omubi.
kubajjukira gwe oleta omukwano guno omugamba ono boyfriend wange n'omugamba bawo n'omukwano gwo olanze ngamba nya kati ze kanji ngamba bawala obo ina mikwano by girl like embeera yokubeera like an introvert oshegera wabeera mwe embeera ensegenda kwakwira bofuna ekizibu nga tolina gwogambako fabali fere tuliwo kizibu kyo kyogenda ofuna nze kankubuulire kese emikwano mibi naye tulaba nti nze wano olwaleero ne kati n'oba olaba buli lunaku tosobola kunsanga nga ndi wabweru obukola olinga ettungulu mbeera mu nnyumba kyovula olinga ettungulu leka naawe baita ttungulu ffenna tugubyegubya Uganda ogimanyi naye wali eweru wali ofaanana oti nange nali neetyanga ninga kazungu kuba gitabe nali nkola weave juka eri weave ziba za licence ngeno nga nzikola mtu nalowooza nti like oba ndi natuka kiseera kati amu bali bangerageranya n'abawalabu wafuuka n'amagoye omuzungu gempekezo olwasomaya gutafaayo ninga tebinzigwako byebiki bikola ki ziri awo peke ziba zigira munda zigira skin nozibaga nebeera nga tezeerusa but kati naku zino ndaba bakozesa nampiso nti nali friend wife atutwale nakati kyo nkyebaza mukama asasire mwami wange yenna walonda ekyapa mu mannya go yonna gyali mukama mwongere emikisa ndakuba nti kati nkooga sala mubi nali ngeze nnyo kiko embanga ejjange ejja bino ebyabalaalo woogejja osobola n'okuba muno ekkudde n'oli kuba wano neleeta wansi kati muno ne mwegatta muno we muntu n'oba ng'otambula oti nga ne bw'oli ne bwagira alina kusooka kukola bw'ati nagera ne ngamba mwami wange munene nange embeere munene ani anaatuuka munne ani anaatuuka asooka ensale watuukira okujja ngalabaka mu modoka kati kitegeeza amatama ogalaba bulungi kati luli wali tokyagalaba nkola mune bwenti nenene netuuka wenti ayaluli ngasobola natambula tuuka wali gwe ne kati ndi fiti nnyo 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 nali njala nabbaire kubuuza omuntu yenna ali eyo omuwala oba omukazi ng'oli side chick oba ng'oli second wife biki by'oteekeddwa okukola okukuuma omusajja oyo ate biki by'oteekeddwa okukola kulaba nti omusajja ono eri takyankana na mukazi we abamu baati baba ng'akkiriza yesi ndi mukazi wa gundi omukazi oli gyali naye abasajja bo bennyini beekyankalanya kati nze kasooke neweeko nze olaba wendi wano tosobola kisangako nga mpositinze mwami wange ku social media ekisooka musajja w'amaanyi ekya musajja mufumbo mukama asasi tagenda kusaasira naye nga mukazi oyogedde matuufu naye ye tammanyi kituufu kati gwali eyo noonya tetumanyi obabbaawo gwe balya wamma nedda gera mu maaso kituufu nkuwuliriza simupostinga kembe status zange ku WhatsApp mba mupostinga nsiga ekigundi yenna musiiga nti balaba wano era owoweta mu bulwa wano ekitali ekyo mpostinga mikono ntubugudda gwese kulindeko ddamu buto katuli ku omukazi side dish oba oliwe ebbali nva z'ebbali anti nkuwa etteeka erisooka ddamu buto olutandike bulungi naliko n'omwami wange lumu nga twogera ne tulaba ekifo ekifaananyi kyali kitambula ku biseera bya social media ali ffenna uniform najja naŋŋamba Rita come here nze what's going on naŋŋamba wemba nkututenga out nga twekuba ekifaananyi ffenna mbadde nkusaba onsiigi ofuula ekibumbe oba oyo oyagala postinga musajja abantu batandike omusajja mukubagala bakire butasobola kugira weewa mirembe nakusigala ng'ofuna kyofuna n'omusajja oli osigala ne famire ye okitegera naye bw'ogenda n'owaganyala n'oteekayo mukwano oba tolina kyogenda funa yamala kulaba kifaananyi oli ng'apositinze musajja wa munne naŋŋamba era nze okuva olwo wano ekitabo ekyo mpositinga ngalo ate si ku TikTok oba WhatsApp omanyi ku WhatsApp teri amanyooli okitegeera
naye ku TikTok okiteekayo mukwano ze nemba nze engalo za bange tezipula. Era omuntu amanyi oweta mubula. Nambe siziteekayo. Naawe kennyini n'okera ku mace ne wabaawo omuwala apositinga oyo omusajja. N'olaba nga apositinze engalo n'oziraba ogamba. Oyo no si ewaffe. Ate olowooza luludde naliko ku TikTok sayina mwami wange. Nali eri bweru nga yali mu vacation e Uganda. Tumanyi kye yakola. Kati nasooka nera video ku TikTok. Omuwala ng'engalo ziringa sapawa. Nendyoka ntakula gundi y'omwana page yonna ne. Natambula gundi yonna. Nagenda okulaba nga face gundi nga natuuka ne mmanya ngwa ku face y'omusajja nga siiki. Ng'engalo badde mistake nini? Naye nali mmanyi kaweddemu. Ko omusajja mmanyi nze ku vacation wa mukazi we. Ngamba ha. N'omulala tukatufuula basatu. Basatu katoka gye tuli abawera naye. Ayinza okuba ayagala kunzizaako. Wabula kati ambi musindikire kata mbu musindikire. Nasooka n'engamba asooka otulosolooze sooka omale. Atambula page y'omwana paka nakufuna n'omusajja. Abambi bamwanjula n'omwanjula. Naye wano naye tukandoza sejja omusajja n'atuuka n'atya n'amugamba lekera kumpostinga atandika postinga ngalo. Naye nga mukwano zikola ki? Ziba ziraga oba omumanyi. Ekirala kifuga abaside chick bannange okuzaala. Topa kukana kuzaala. Era ofuna ng'ogusajja ogufuma agambye baby nzaalira mubuuze kikyonkoledde. Kiki kyensikiriza okuzaalira? Ate ebiseera ebisinga osanga abaside chick ng'olwedde balinayo abaana. Olina akaana kali kakyakubonyaabonya n'onakusaba abaana ki kyakoledde? Akutaddemu milioni 2. Anti milioni 2 olina wojje omulimu. Mulimu bakugulidde bya mu nnyumba TV. Ate otandika otunda ebyo olabirira abaana? Milioni 2. Oluusi yakulidde beti nga yakulesemu omwana adduse. Yogenda bonaabona n'olwanawe. Okitegeera? Laba n'ebyembi we bijjira nga abadde mukwano gwe ate gwazi kati gwali mu kulya. Kati ate mukwano gwe atandise okweragirako. Anti era balaba batera okulya mikwano gyaffe. Kati ogamba tambula wala. Balya mikwano gyaffe. Yetololera omu. Muli. Shova ngambye era si kirungi kuba mikwano. Ne oboji afuna omuwala omu ng'alina mikwano gyena. Naali ono mwaka gumu ogwokubiri ngali. Nadda kooli. Wali nekikusanga ati ffe tuli batini. N'osanga oli mukwano gwo nga kusingako ebbina. Ate nga gwagamba nnyo nti nkwagala nnyo. Naye kumba anoonya wa bbina. Naye nze nninamu kino ekirowoozo nti omusajja ayinza okujja n'akwana nze naye ng'ekigendererwa kikyakulya ggwe. N'asooka alya nze olwagenda omalirizaga naawe akulidde. Abajjidde ggwe naye gwamusembereza sitaani. Gwamusembereza sitaani. Era singa batusembereza tasobola bafuna. Ate si bakwanire ojja bakwanidde. Twali tuli kugundi ezifuga baside chick. Ekirala obanga oli mukyali mu courtship n'omusajja ono omufumbo nga mukyayogerezeganya kyoba olina byobakulembeza biri ebintu ebyo. Ekisooka wakufuna wakuteeka okufunira wakuteeka nga address sigamba nti apartment waka kayumba ne kabaka million olwo bazimba bimbo choka bimwe zimba milioni bimeka 2 bimeka wafuna kisenge na diro nenga wakao musajja ngambe eti akwagala kyera ka business omusajja akasente konna oba kuwadde milioni 5 nagamba zino zensobola ka business fumanyo okulaba kwezo milioni 5 ozikubisa nobaka ekintu kyamagezi kyokola ki kyokolamu wesoka lona basajja bajjanga ze kupima bwongo bwo obwongo buno omukazi buli butya nasoba nageza ne milioni zemmeka milioni 5 kasala banga twezikubisizaamu ngagamba kino nafunye kiwobongole tajja kwongera ndala ngali okakala katira kweze 5 paka wako wanaddu anti ngagamba te nze nina kintu kyenegendeza kwa kintu sijja kyogera mu kamera kyagala ufungwa bwana nze birako katini anyoka chayo ogambi chose kanywe kachai kakati awe hey basajja bagala nnyo abakazi abayiya obanga toyi gobonga magezi gali mutwe so si mugejju nze waliwo sanja yali ankwana
nina ekintu kye namulimba gayo oli yagwa mu laabu nakalevu nakuta nimanya nti nyina kubeera bwenti n'otandika olimba negwe nkubangeze maaso neŋŋamba nyina kubeera ntya bwoti bwenti bye nali nimba nimbiteekera ddala muki munkola n'agamba nti okay nali nimba nnyo nyina bizinesi ennene bwenti mbeera mu maka bwegati n'ebiseera bye nali nne mukazigo ka mitwalo 10 nimbiteeka mu nkola negye byakomekera gayi nga nguddemu wali omufera n'akulekawo nondeka kyakumusiriwalirako tugenda kumaliriza nno naye tugenda maliriza ekisembayo obutakyankalanya bakazi b'ewaka saidi ki kotekeddwa kukola ki olinyirira oyo mukazi gw'olinyirira yakuliisa oba yakwebakako tolina linyirira mukazi munno gwe nga bwekikuluma ng'omuntu oba boyfriend oyo kanyini kabebawo oli nga yayenze engeri gye kikuluma naye gye kimulumamu toba tomanyi bantu abo gye bavudde tolinyirira mukazi munno tolina mulinyirira olina kukola olina kwagala just bwagazi musajja naye ogenda mbuze neerage nze simanyanga biki bw'ogenda omukyala nkwire hello nyabo nafunye olubuto yabaddeyo nga mwegatta ye yakugamba obikula amagulu mbu omusajja yandeseewo kati mba nenjagala nkuwa omwana ono yaliyo akule ne banne ayagala muwe akule ne banne akule ne banne ekyo tukirekere musajja yesaleyo ddi lwamuleeta akule ne banne nga lwaki oba omwana w'omusajja amukuza lwaki oba omumufu tolina mikono byebyana byosanga nga bikuze nga biringa bizoro nga bewaka babiralule okisanga nga kizoro kyagiraagira dda kimagwatala okitegeera so buli mukazi yenna gyali okira kumakya n'owanika amagulu manya ebiyinza okuvaamu ate manya ekiyinza okuvaamu oli redde nakyo okitegeera so kati nze nyina embeera gyemtamulwa kuba nti like siyinza omuntu ayagala okwogera personal life ye okitegeera naye advice gyepa abakazi basaidi chiiki n'oba ofunye ekizibu ki n'oba ofunye ekizibu ki tolinyirira mukyala muno muleke omaka muleke woba ozadde abaana omusajja ne wamugagga atya nga takulabirira toba na mwanawo kuba mu kisenge mwali abo oli yasalawo n'akola ki n'agenda wasigala atya ate tomutwala wa nnyoko era tomutwala wa maama maama yakukuza ate akuze omugugu gwo yolowooza omukadde oyo alina womulati okitegedde olina kutoba na mugugu gwo ti buli wadda okitegedde nandigeza sitole yange naye lwakuba nti nagifuna olulala erimu amakona bwe gati go gayinza okuntuusamu kufa naye nagifunangako mpolampola naye bakyala obanga oli side checking omusajja akedde ku makya n'akuzaalamu bambi n'akulimbalimba fuba nnyo okulaba ng'okola ng'olabirira abaana bo okitegeera ate ekyo kiba kigenda kuwa essomo nti si kirungi kuzaalazaala toba wakisa abagagga babeera n'abaana bameka 2 3 kati gulwaki omunaku oba olina ozaalazaala leka abagagga bazaala abasobola okulabirira abaana abagagga batulimba ab'omu maka tulaga 2 naye ng'ebweru alinayo ekyalo ky'abaana naye si bonna naye abasinga kati nze nkubuulira abagagga bo boolaba bayaaye nedda abagagga bamu tebalina na budde buzaala ani akulimba abagagga si be bakola zi betting mwami wange yangu akotere tuzaale oba be bakola bizibu betting nti no tugenda kutandika okukola ki oyo njamulya si bakola betting tebaba baavu be bapangisiza bawala abo za apartment namuleka munga single mother babeera n'obwana oli mukazi nze ni mukazi nze nkimanyi omusajja omugagga agambirawo nagamba nze siri ready kuzaala anti namukulekera naye omwavu alimba banange mama w'abaana bange
Katonda wange owokunsi sweetheart twagalamu abaana abalungi walinga osinga oyina ebbina kimbe biri abawoza mama abana ba nebina oyina akafesa akalungi jagala okanzali kati nze waliwo ebigamba bwala bibakozesa ennaku zino ebyekisiru agenda na saving omuntu n'abavubuka naye batandise obikosa namu saving erinnya mfojo mutekako erinnya amutekako mine n'akatima kati gwe wako esimu ojawo oti ngowera bako mine nze nyina ngwe nebaza mukama saba nkwebaza lompo omusajja atatijjukana nali muyita king yaŋŋamba nze nenze nga mpulira nnyo emirembe ng'opita linnya lyange naye nga ku bintu byankolera obulamu bwanteekamu kitagakwatanga king nakitegeera kina nesukkamuuko engeri kabaka bayinza okubaako nga waliwo batatuuka naye nga yo buli oyagala olabe nga oba abaana aba omuyisengako olulimi okuva waggulu mpaka wansi okitegeera ate ddala okinaawe naye akasajja kakuleetera mitwalo etama chapati simanyanga bitimbu bebi ndetera yawe ekigundi ndeterayo olusaniya byokola okyalina okukola emyaka mingi oba ebyo bagiyita love olina akuleta ka sweet n'akakuwa nagamba nuunako bebi mmenyeraako muli ku love eri gye babalimbirako eyedde bakadde baffe bafudde batusofa nga bali kuki abula mukama nze nsaasira era ntegera kusasira kubanga oli kuwabya bakazi baddo kati bakazi banange mbawabya ndi leka babawe babawadde bisoboka buchapati munnanga abasajja bo balaba akyakwa ebyo byolaba byayina naye bona tukanafuna ssente goba tukyali oli kituufu anti abanoonya wa kilasi ye kituufu ekiri nze manya bela ku peji yange omugagga ayagala gwayagadde omwavu ayagala aliwo nze mbeera ku peji yange eyo nyine ngejje nyambalamu naye osanga abasajja mu inbox nagamba nga bakusaba sompyo neweebuuza ddala asabye bameka anti gwakwasa kyokka tekisinga okunyiiza ogenda obikula peji ye nga mulimu mukazi we nga bali mukweki ate kati kankubuli ekigambo kimu kino nkirinako n'obujulizi nalinako mukama wange nedda kyenkugamba ki kino nze nalinako mukama wange eyo yali nakashayikawo mbe naye bandikuwadde weyo kyewekka nze ndi wabinyogoga nze nalinako mukama wange tewali amusinga kupositinga mukazi we obulamu bwe bwonna naye nga alina ba girlfriend bakwana ebbala abo babiri kyokka nga abo ba girlfriend bombi ababiri bo tebeemanyi naye nga tebba ababiri bamanyi mukazi we wewaka naye nga tewali walaga n'atayogera linnya lya mukazi we okitegeera kyegamba nti abantu abo abapositinga bakazi baabwe be bakyasinza okulya anti ajeewo ng'olwedde okimanyi era ogenda okumwagala ng'okimanyi alina omukazi ate abantu abo mbaagala nnyo kuba manya woogwa naye waliwo omusego ogujja ng'amanyi n'okutula mu mmotoka ye ne muwerekerako n'agenda n'atwala breakfast owa girlfriend n'atwala ne breakfast ewa girlfriend y'omulala ebyo binyumirwa nnyo byagala nnyo naye nga onaddeire tazibya nga tataddeyo ku mukazi we nga ne bw'omulaba muzi kamera ng'ayogera ennyala ya mukazi we lirina okwapiyaringa neŋŋamba mukama wange kiki naye ng'ali kubali kati bwe ŋŋambye n'omukazi we waka nti gumiikiriza omusajja oyo akwagala bano talina kyabatwala talina just emergency naye relationship gye nagwamu bambi naye omukazi simanyi we ndimutuukirira bambi naye relationship gye nagwamu dda bbanga liise kale sagisatula nabasanga bayawukana naye nengezaako okutuulamu nange mbeeremu naye mukwano natuula mu kintu nentuula nga nze nannyini maka nekinfuukira ekintu n'oli omukazi yali mutuufu sikulimba omukazi oli yali muki nga buli kimwe wakawo ekiri kyaliwo omusajja yali alina n'edduka bino speya tunda bisepulingi ebyo by'emmotoka ennene ng'alina buzibu ki nga tayisiza gundi yewo skati naye kyasinga omuntu amakongo omukazi oli amwogerako ebibi ekyo kibi okitegeera kati neŋŋamba nange tunayoka ntanjogereko bibi naye nze nakimukola nakati gyali eyafugu yatandika nange we yankyawa n'agenda omukazi oli n'amubuulira ebinkwatako nange kyeva nagamba gwali mukwogera nga n'empale zinali nkwoleza ng'olekamu obukyafu nga teyesangula olimba naawe abasajja tebeesangula
twesangula ate gwe ne soko kwe nayo kanyini wetaaga kebera nze nesangula gwe sokoleka ebyo tebesangula era abakazi b'omumaka bwe bamanya ebintu bye bayitamu kyova ng'abakazi abalala tolinnyira mukyala w'omumaka yamanyi kyayitamu gwe wajja bujje bunajjamu empale nemukoze n'ajambala naddala pupu mu mpale ng'omwoza naye nga tolina kyakuba lwaki tipi tezibaawo oba bipapula natuuka ne mutikiranga ne tipi mu mmotoka nga nziteeka naye ng'azikozesa ngagamba azikozesa naye ng'ajjira nenkowa complain nga nentandika kwozanga bwoza nga gwe tipi osanga ntoleko ate ng'okebera mu mmotoka gireka mu parking ngamba anti wate bw'oba ogenza okulongera nagendanga mu kolusi nentula mu mmotoka ng'osanga teriimu yonna nabanga teriimu naye ng'emijumbuluku kugiri mu mpale sokolireko sokole oba nammwe temwesangula kuba tetwoza mpale zammwe tetumanyi abakazi osanga bawala actually abatayi bayinja okupikazi zaabwe okitegeera naye si kizibu osanga omukazi mpozi oyinza osangamu nga oli alina UTI bagenda mu bathroom amala okwerongoosa tanaabayoko n'amazzi just akwata kigudide yeeyisaayo buyisi bwati okitegeera abakazi gye bali abo naye omukazi yenna actually wobeera nga okozesa bathroom kwata amazzi mu kadomolo oba mu baketi weerongoosenga okitegeera n'oba okozesa tishu terina kyegenda kuyamba amazzi gali eri gaba gakuyamba kinene nnyo nomala nokwata ne weesiimuula n'abasajja mwennyini naye wali gwe ebyaddala abasajja tebeesangula wayozaako papa w'omusajja ng'alina emyaka emeka yali 3 oba 4 yalimba yali akyali mutoototo ate nze nali muto nnyo kati kyagamba nti ng'omukono gwe ebiseera byo nati nze nali nkyali muto nnyo noyoza ko bali bakamukira ne mufuna odindako olwo muba kuzaala ng'oyozawo abantu babiri omanyi biki omanya kyanga waliyo ekyo omanya nti nga naye gyali tukiteekamu ekyo naye nga twafunayo noba ng'oyozawo abantu babiri oyozawo omutono w'omukulu ate nova okwoza oyo nga n'empale zennyini jjukira nga ojja kutegeera nti njogera kuye makanika mpozi makanika oyoza oiro B giriisi kyokka nakuddeko nakumanyiira nalyoka agira baala ne bakuvuma naye nze ate obuwala obubeera eyo gye bakanikira bumanyira kagala kamanye nti gy'oli kino buno bwambala ne bukapaaso oba abasajja abaggala bali obuntuntu nze kankubuuza buno obuwala obutunda obujwisi obutambuza bujwisi bwe balya akawala kasiibye tekanaabye essusu katambuza bigere katambula ekigere kigubye nalyoka akakuzizaako nga sisobola namumwoleza ngaoyo kutukula kalube kulugolola so bitu biwanvu naye abasajja migo okwelongoosa si bakazi bokka nti bebalina okunaaba wansi eyo nga bakozesa oba oliwo oba oliwa funa wokyamu oba oli kuvuga moto wagenda ku shero wabeerawo amazzi naaba wansi mubabeera n'emmotoka naye oba tolina mukasa kati ngaeyo ensawo oyo otukateekamu ebbali nkola ki nawaakubakubayooko nsajja mmwe mwesangule era bambi mugende nga n'obudomola anyway tetugenda sukkawo wano mbadde ne Ria naye ngaoyenoonya erinnya yange waganya okuyita eriryo ntandika Rita wama mukyala waffe webale kutufumbira mmere webale kulabirira mwami kyogamba oli singo siri singo kati ate gwafuuka ate mukyala wo oliko anti mukyala waffe ebyo byesaagala nze akajjanja ako mukyala waffe kati nze nisenga abaana saagala kasi okitegedde gamba mukyala woono wama mukyala waffe webale kulabirira mwami tumukozesa babiri musiibe bulungi akajjanja akumwe